Yes, okay, kuva mu Rainbow Corporation 256 bakutusa kentandikwa tugenda maso mpola kakali filimu eno twagala tugirabe eno tugirabidde ku live show eranga eno tugirabidde Bulanga Elsilagi Films Incorporated. Tugenda maso tumanye ku kitundu kino ekyokubiri ekya Mugaba ekyali ntandikwa katono nnyo nagaye mwemizi video mozisanga Media aka bebakutusako neyo company nekwata ne video abayimbi musobola okulayika ni mukola ki mujituukako Media Arc Films. Tugende maso mpola eno tugitandise mulambalamba eno yebulanga naki katugitandika ye part 2 Kasirye Johnny Bosco ku screen Mwanje Steven gomanyinga kabanana tulina ne Magezi Moses bonna bakomyewo eno ye part 2 lutakome tone kayanja mumujukira muzira bamuzale byalugaba Polo tumulabe mu filimu nyingi tulina muga ya Faizo no mwana we wa feno tindike akubakobera tidi Bale Richard. Tugende maso netandikwa Namiro Rahuma Malaika nga naye bakomye mu filimu etandika filimu ki ekyatandika butandisi twagala tumanye ku mulundi guno ludda wajja bigwere okusuzira nga etwafundikira Mugaba part 2 The Good Evil. Era Mama Lususu yakutuusa akabakyala munyirire Mama Lususu nagaye kugalira yakwomusanga Elsilagi Musabate ye nanyini filimu asooka ekyali ntandikwa Media Arc Films Graphics tutandika butandisi produced by Elsilagi Musabate ekyali ntandikwa Namiro Rahuma Malaika ne Nakito Jennifer bakoze ku makeup lutakome Tony Kayanja ne Bale Richard be balonza abazanyi ba filimu eno director of photography ye mwana mulenzo no Musi David Lubega lutakome Tony Kayanja ye mutegesi wa era ye mutendesi eyabadde ku kamera ye Musi David Lubega eranga editor filimu eno script writer ye lutakome Tony Kayanja cinematographer Media Arc Films nagaye Mama Lususu yakutuusako omusanga wali bulungi nnyo kugalira ye duka liri namba 517 abakyala munyirire sitole ya Elsilagi Musabate kadi ketandike kakati jukire kitundu ekisooka omwami ono yali agala okumwawula ebintu tebyagenda bulungi naye mugezi okulayika nga anoonya abawala bamubulako bali luddawa njabalaba katono nnyo mu kitundu ekisooka ekya filimu eno ndagambye mwemuke mujja gisanga ne mwemizi video njabalaba nze sibbibwa ntyo nga saawuddwa tebayinza butanjawulo ebyo basaaga ekyali ntandikwera nga tugende maaso kati yali akyanoonya abawala ogenda okulengera wowe maama nyaba bano batusuuziza maali ki kamasu gw'omulambo ogulabyeko kati bano babakangalo yabagamba omulambo guugwo kumbe bali ababakanga bali balabye keesi kati bano babagamba omulambo guugwo balowooza waliwo omulala ogutali mu keesi gye bakoze eki gye basitudde kati mu kiga kyava omwama guugwo gwennyini guliwa mwekiki sikidabanga yamala kiraba labanga emaali yaleeta obuzibu bana mwe munde kamba munkoze bubi tugenda maaso ne Mugabe kitundu ekyokubiri eno yentandikwa yaayo nagambye mwemizi video nga bulijjo eno ye part 2 ya Mugaba bagambye mulambo ne mugulabyeko kwendi bali abatugambye mulambo batusuuziza maali nayo toyogera byo banange nze ebintu by'okudduka module eyo kati n'omulema akyogera misinde emaali eganye nawe ojja kugira emaali yabadde maali yabadde kimali ono mbu alina amaanyi obano yabatuyamba yanaatuyamba bijanjalo nedda muwogo nedda si muwogo sikia niwe nimbaza okukiriza ono yagala kuyamba kamasu temwogera ku kyakwetika kuba mbadde mugamba omulambo gujja ekyo temunzijukidde muli babi nnyo okudduka ne mundeka emabega ng'ate mukimanyi nammwe wendi neetaaga obuyambi efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kati ono kyakola nga abagamba nti bagende abayambe mbo bagenda kujakira nagambye olulimi kintu kikulu oli bwawulira okujakira eri kuba kujetika kati yawuliranga okujasa kati bagenda otuuka emaali kati emaali nga temuli bano be batukanze gitubbako waliwo abagambye omulambo guugo ne basuula eri kati mu kusuula eri
bano ne badduka kati bakira bakaleka kadde kakodyo kabali bwoba oli awo bakanga bo badduke bano babatwaleko emmaali kati mmwe mundeetedde ki emmaali ebaddemu obadde muzito wanga golodi kumbe emmaali yali ku bbali ng'ebalaba gye baali bayita emmaali yali ku bbali ng'ebalaba emmaali olwagiraba ono yagiraba yeeyo firimu ekyaddirira daba 10 omulema kino kyekitundu ekyokubiri kino emmaali mama emmaali eganya musota yino tugenda maaso emmaali ebadde ki tugenda kaliku bena abali baginoonya bano bagwa mu jjajja yali amanya gwanda gwe Kamasu bali wamanyi Kamasu wokukyalo Kamasu omalaga ntomero yagala kunsuuza mayembe gange papa kukaki oduka jajja nti tubale tusitudde emmaali egize emmaali efuusemu omulambo nze ngenze mulambo ki emmaali efuusemu omulambo emmaali efuuka etya omulambo wulira jjajja kati enkuba etonnya musana gwegwaka emmaali omulambo ono tebalabye mugaba atambulira mu bbanga alinga kale tugenda maaso ne bakirira ekisaalu kakati mugaba nga amaze ova mu keesi kyekyaddirira owa boode yatutte bali eno yebulangano ki efirimu genda maaso laba mayiti bamanyaba laba etabu owa bodaboda budeko owa bodaboda genda maaso efirimu egenda maaso nagambye mwemizi video mwozisanga MK Majestic Plaza level yakutana eduka liri namba 8 ne matundiro ga firimu wonna mu ggwanga bane kuno kulabula omuntu yenna osobola okuleka kandi otunda ekina Uganda naye tokkirizibwa kuba mu kopi kuba waliwo amateeka agabitwala kale no firimu bw'obanga ogisuubudde oli waddembe okusuubula kopi zonna zoyagala ng'omusuubuzi n'otunda naye tokuba mu kopi etteeka bwe linaakusanga munaye tukugambye kati omulema gyali awumulidde omulema yali akeva ne bamutwala tugenda maaso n'ekifaananyi katudda ku baana bawala bambi ono amaanyi gamwedde endakuyinjo amaanyi gamwedde ndyanze ndeka munange sikyasobola genda namuna ekyo oba okola gweyongereyo taasa obulamu kumbe mugaba ayingidde mugaba olwatuuka kumbe kubabola kuno kuli kamusi mama gugwa mulamba ono ye naatema mugaba kubawala kuno oba kuliko ki omukubbo bwamutuuka kanyizanga alwadde ssenyiga mugaba ayasemulanga ali mu akawuka mu nnyindo nzijawe yangu anga tanadda situwalanga tanadda wuyakoma wantu alanga tanadda bambi tugende kati tuddako ubadde ki eri waliyo omulambo gwe nawe omala gatagala mulambo guli ali gwe mbamugira mulyango guli eyo mango mulambo mulyango guli ludda mulambo guli eyo kumba bano ate bo bagunoonya bano bo banoonya mulambo ate oli aweza guli eri ne baguli eyo maama guli eyo omulambo gufuuse omulambo kati tuddako erudda waliwo omutamivu eyagudde efirimu yino nagambye eno gye bayita mugaba kitundu kyakubiri kati ono yagudde kati tuba tuli awo kino nno ekyalo kiriko abalya balya batambula n'obutiibwa gwekimanyi nti enva zabuze dda zinonva wano osala naakani kino kikola naakani ekifi n'ekiwayi kya muwogo koye nti musitule balina obuti bwabwe mule tugende tuleeta oli anaatuyambako
tugende tumulete. Kakati nga beeyongerayo abaana bagudde kunva nga bagenda baleeta obuyambi. Yegenda mu maaso. Kakati munnange Babirye. Efirimu egenda mu maaso. Kumbe ono yazirikidde ddala okuva kali ke baabagobyemu. Ono tuwulira amuyita Babirye. Kumbe ebirowoozo bitambula. Ajjukira we yali agenze kyali tteta obuzibu bwonna kuwagala ssente ezo abaana bobola nga omanyi weejjamu ensimbi nga toliiko masa. Weyagira eddambo weyalabira eddambo ekintu ye yali sooko y'amaanyi kati ebirowoozo Babirye bambi naawe omwana yali mulongo Babirye yawunze dda. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso we baamugambira omunaaza ebyo bye biri ku muwala kati awulira mukazi wattu ebirowoozo biri wala yawunze dda era ng'ekiri mu bwongo bwe gwe mulambo gwe baamuyitira okunaaza naye nga batuba tetwerabidde omuwala ono mu kumugamba okunaaza mayiti kyekyaviirako omulambo guli okutaama n'okudduka okutuuka okubanga we bali abantu babonaabona lwamugaba. Onaamugaba mbiguma munnange tondeka. Babirye mulongo Babirye baba balongo. Nga akasimu kababbye ku mukiga akakwata kumbe kaweddeko omuliro. Simayina kyakola mama ani ayinza tuyamba. Gye bali tebategeerayo. Tebategeerayo. Please, we have to leave this place together. Please. Namune ekyo bulina okumanya ndiguma. Gwagumye ebirowoozo biri wala. Byajjukira kwe kumugamba okunaaza eddambo. Bananga munsonyiwe bambi namwe afazali mbegayiridde munsonyiwe bambi. Afazali mundeke bambi mbegayiridde kale kangenda afazali nja nazaamu omulala obugere. Munaaza ojja munaaza. Efirimu egenda maaso. Nanga ekutusibako MK Electronics Majestic Plaza level ya kusatu edduuka liri 19 bamugamba okunaaza eddambo. Babirye kino kye kimuli mu bwongo munnaamuzuukusa eri gyali amulaajanira eddambo lino gwe bamugamba linaaliza kyokka lyerimu lyeribayigganya eddambo egowenge awejja esimu yaganye kola ono awejja oli munne yazirise dda obulamu buwongedde okutuniwa. Tebereza omwana ono yali mulongo naye ekyo genda okulabika kandi atandika okwetunda ku street ekyo nakyo kyafuuka kirala. Kaakati tuddako omanyi looni ebintu bya looni bino byakupanga banansanga aye maliridde okuddako endawulo yange male n'okutereeza wenda kwawulira looni jangu obwedda nkugamba ne naawe tomala gansunda odika naawe kumbe looni engeri gyali ayitirako mbikajje ekakira kati w'amaanyi bulangana ki efirimu egenda maaso kati kumbe looni ayinamuku omusajja gw'atawaanya omukazi naayonsa tonsunda naawe ebbeere lijja zaala amata tolisunda nnyo ituli naye nagamba nina okuddayo eri kumbe alina okusaawa tata y'ebikajjo namba kati ayagala kino kiyite mu bwangu agenda dde mu bikajjo linda kamabere gansaanuusa omwana naye kazuukuse kaŋŋende njosa endala mu katonda nja kuddajja bada ishai saagala kati naagenda ddi mu bikajjo kati baalabye omulambo ekituufu kye batane bakukkiriza nti keesi mwe mwabadde omulambo gwe baalabye bakamazondeze kale maama mugaya faizo ligino nemuzi webale gwana gwe kundeka maama yo munaku agenze banze maama nyabo ne benaze nabo bandese maama omulema ye yayoleddwa dda kati ababiri abaona kati leba bafudde nze kamazi onvuddemu kyaliwe we bazanyanga amatatu ku kyalo kamazi ogenze maama Kamasu akaba kamasu ovanga embere ejja nga tokyayinza kaaba nnyoko ng'okaaba kyaliwo
Wawe mama. Tulile ndu. Abachanga ngala. Gumekwisa. Mugaba amekwisa. Eno filimu mukisa gwamanyi nnyo tugisumululidde bulanga. Part 2. Halaze wansanyiye. Kumbe tanna musonyiwa. Wuyo. Egenda maaso. Kaka tuddako ewabaana. Jajja waliwo enveezi rabiddwa. Ye Lubaga ne Lwera. Baana mwe jajja gano masavu gennyini. We gatasala kawungezi ka leero bantuke. Nagandi ono ye. Jangu. Kakati abaana bano banona jajjaabwe. Bagudde kumva. Bagudde kumva. Egenda maaso. Ne tudda ewa jajja mujje. Jajja nga asooka aleeta omugagga. Ye Magazi Moses Oligino Names. Kati jajja nga asooka abuuza niye mulambo guno omwana ono yagenda okudduka. Kubanga mugaba lyali jjiini yali yaliwo. Nabagamba temukolanga ensobi ku mulambo ogwo muleka mwina kye mwakola ne gudduka. Kwendi jajja yali saddaaka. Mwamukola ki? Jajja agala amanye kikyamu kye kyaliwo. Mugaba nga tannayuza. Yamugamba ni oli yansaba saddaaka nendeeta saddaaka nanga atoleeta ensaata era ze naleeta yalanga si basaata. Mugaba yaddukanga agenze ku kubanja teyadda. Tugenda maaso. Kati kambuze omuwala ono mulongo. Kati kirabika mu saddaaka gye baleeta kwaliko mu saddaaka etali ntuufu. Era jajja yakirabirawo nti ku saddaaka ezo kuteeka okuba ni kwaliko omuwala nga mulongo. Ekyo jajja yakakimanya. Kati Mugaba munyweza obulungi twetaaga omuwala oyo yaviireko Mugaba okudduka ateekeddwa okuba ni yamumala amaanyi era gwe tulina okukozesa okuleka ntumunyweza. Ekyo ne kitegeerekeka. Kati gozanya n'enva. Jajja ayambuka. Abaana bamugaye twazudde enva. Bamugaye twazudde enva jajja. Jajja bamugambye bazudde enva. Twazudde enva. Tugende mu nva. Baana mmwe. Jajja awulira n'okwowaakooye. Bazzukulu be bamuleeta. Waliwo we baalabye enva. Ozanya n'okuzanya. Kati kumbe bambi abawala nabo. Kati omwana ono kyategeerekese okusinziira omusawo oli omulogo nga bwannyonnyola. Kulayika kuliko omulongo yensonga lwaki Mugaba yadduka tasaddaakirwa balongo. Abalongo ly'eddagala erimusiiwa. Kati tulina okukola omwana ono ye mwamuziikawa. Wulira. Jukira Wimiriza Mugaba. Omwana bw'amala okulayika ani azirika. Bagamba bakanyama bamutwale bamusuule ku ttale. Ekituufu tebamuziika. Kati bayogera ku kyoko. Bakanyama bawulira kabanana yatyamu. Nasooka amujjeza nguwa. Tugenda maaso. Kubanga mwagala wano mugenda omuziko. Yabagamba nti muleete omulongo gye mwamuziika. Omuwala ono awunze bampya awungiddewo takyalaba. Yamwanguya ziri ayina ziri ezamufululizo rapidi. Ono genda okwetegereza. Lindako. Bamukubye empita agenda okwetegereza bakamukuba empi gwe. Omuwala baabo. Mwe mwagamba omuwala mwamuziika kiki kino kendaba. Kumpa bona gyabadde batagalira omugagga alengedde. Yanguwa. Tugende maaso. Baasi. Kati abazzukulu baleese jjajjaabwe. Jajja wano we wali akava. Obuze kugamba bamunnyo wano we baaleka. Kati kumba oli yali mutamiivu yali agudde. Omwenge we gwaggwa akalabika n'atambula. Wulira jajja. Jajja yayomba. Waliwo gwe baabika ku kyalo nti afudde nga lyakyali mulamu kati yabagaa kumwe leero ndyakoomu. Musenya n'okuzanya. Jajja ntuvengayiridde maama. Badrage. Efirimu egenda maaso. Gwe jangu. Omuwala ne bamunyweza. Munne yadduka emisinde. Ye ne yeyongerayo.
ono nkolina kumbe munagenze muna ayiringise basi leka gwe tedi bananga tebansi basi laba omugaga bwatunula filimu yeno mugaba pati tulaba omulogo wawe mama yaye nfudde yaye kati nasooka jaja yetolola laba edogo laba omulogo laba omulogo gwe tolina gyolaga bakizudde omuwala ono yalimu amaanyi agayimiriza mugaba nasooka mwetolola namukolako engango tolina woofulumira nasika amaanyi ge ozanya n'okuzanya musajja mulogo nnyo Kasirye John Bosco ligino ne muzitumujukira mu filimu ng'ejjini ly'entwetwe kaakati tuddako ewalutaako Metoni Kayanja tumujukira mu filimu nga Ziraba Muzaale kino kye kitundu ekyokubiri yadduse yagenze bannanga anoonyeza wahumuliro olabyawo wananga batakyalyawo negwe naye lwaki tonvaako wakanga balere ongobererako ki neyekyanga nga omanyi abaniga bekyanze ono omuwala bamunywezezza yangu topalala newoopalala gwe tukutwala kumpa ono yekyanze nze tomanyira onjagazaki yekalamu ddawo oba sekyonjo kuyola action mugaba party 2 movie fakubiridde ku bino yemoledde ku musambwa liri jini lye Mombasa ne bajja banyweza laba enkakka tunulira laba enkakka ne bawanikirawa amusitulira mwali mati laba omusambwa laba ejjini wona movie bano babano gwe totulekanira kumbe ekyataasa ono kwe kubaako balengera obwedda banoonya eno jajja akyaloga muntu yamulogaloga n'amukakkanyo gwe tolina gyolaga gwe eddagala lya mugaba kati kuba kati mugaba omuzza mu ssanduuke bwe buzibu ne baloga omuwala ne bamuloga logane gwe kuluga gwe nkula yaloga oli n'amusinga omulambaalo yamuloga omulambaalo ojja kulambaala oyagala kudduka basi omwala ono lyeddagala eriyimiriza mugaba efirimu egenda maaso saagala kummanyiira n'alyoka amwongere mulookinga n'amuloga n'omuloga eri amuloze bulangano ki tulaba mugaba pati 2 ono mulogo akuloga ne santiri efirimu egenda maaso kaakati mugaba engeri gyekiri nti baagala kukwata mugaba bano tebamanyi kituufu kiri mugaba olinga agamba munne nti muleete naawe va kwoyoyo si gwe gambye nkugamba okwata oyo agudde nga waliwo oli ayimiridde kwata oli ayimiridde ono nyweza oyo gw'obaleeta tugende naye ogwo mulambo tulina guziika buziisi kumbe guno mulambo si mulambo guli si mulambo kirala laba ekyatere banange laba ekikumi laba embirigo laba firimu laba olutalo banange ono wuuno oli akyakulukuta bano banoonya mayiti naddamu n'abatomera buto naye naawe wakatomera otomera banange kigudde butifumba mutu kwata oluyi mu matu tereera nange yawunga atandisa osonga gyava kumpe yewali emitawaana tanyongera nyamba tanyongera bambi nyamba tanyongera mama egenda maaso efirimu egenda maaso kaakati kyekaddirira bano baabano kaakati bano bali miyembe batudde ono gamuga simanyi kye tugenda kukola kwendi ekyaki kwendi okimanyi omukazi
yagambye nti kufa agenda kulyako omwekyeggulo kwentukoze tutya. Kino ne kirowooza omukazi ono taleeta tuzeeyo ffe waka kweriggwe. Kadi yasooka n'akubamu kapulaani awo. Jjajja yagaye ngenda kubalya. Jjajja ne mbagamba muleete enva ne mujja muntwala awali enva nga teziriiwo ng'alengera muno yennyini yatema enku bagenda kumufumba. Yangu yenku obo obutungulu tunasaamu n'enkya kale jjajja kanyanguwe. Ono bamuli bubi. Jjajja munange wandindesa ngenda kulya. Kati basooka kuloga omuzimu gwe basooka okuloga guleme na kudda. Basi onajja leeta bannange tereza bulungi leeta ejjambiya olabika ndi ojjako omutwe ono munene ano nejjambiya bandaga jambiya nkulabye tulijjo nonyegalireko ddala jatuleeta enva z'omukazi yamugaye ekituufu omukazi yanditulya tugeye tuleeta enva ze efirimu egenda maaso. Bano babano wowe ebintu byongedde okuba ebizibu. Kati omulambo gade bagenda okunyweza gwe guleese obuzibu ne badduka. Kati ate n'omuwala laba wadduka nabo ebyembi. Kati ajjukira leeti nti libodde talina kudduka na bano kuba ne wadde bamulidde. Okimanyi ono twaye jangu baneeze muveeko jangu mu kifo ky'okwata eri yadduka agoba bano naye bakakula kati obunafu obukajjudde stupidi gwe naye jatugende tukutwala bakututumye yitawo yangu omuwala ne batwala. Kaakati bano baleeta essanduuke bagirina naye baagala kwata mugaba adde mu ssanduuke bakikoze batya. Mugaba alina okudda mu ssanduuke va kubiridda ku bino. Ono bamukubye oluyi kati bali mu mukozesa mirimu. Bamukubye oluyi ne bamutereza mu layini. Wuuyo bamusimudde oluyi ne bamutereza mu layini. Efirimu egenda maaso. Kali kumbe Aroni yakomeza omwana w'abaana. Egenda maaso. Soko lindeko. Aroni yali ku muka musajja. Olowooza balo tatusindikidde mbega. Twala eri naawe embega waawa. Gwe balo tatusindikidde embega olowooza. Kumbe kikino mama ndabye bubi oba olabye ekikwendi soko linde mama soko ndire. Kumbe mugaba abasanze mu njawulo ani abagamba ono genda kiboko tebamukuteeko kiboko ogenda wulira kiboko mabeere kiboko mu nkwawa kiboko mu nkizi egenda maaso. Eri mugaba atabuse. Ono wuno nekala olishina kukisajja gwe ono alina bamugaye situla tugende yangu yamutwala yakumutwala oli wano nakani ozunga buzunzi sajja ekikulu muluddayo muwoza simanyi mwagala bugaganga n'obunafu muli banafu yangu tambula. Olabye obwenzi bansonyiwe ono yalowooza nti muko omusajja bbaawe alabika yamuleetedde ejjembe kumbe si jjembe n'alyoka amuyunka bannange nange era ye yafa akimanyi ono amaanyi ge yafuna olwa abaddeko empeta emuziiza okubanga ataama olwedde abadde mutaamu egenda maaso. Olaba abadde ataama aliko empeta naye kali bw'abanga avuddeko empeta efirimu egenda maaso. Basi kaakati
wasi. Filimu yino Chama kero. kadi kesi efuniddwa. Kadi kesi wefunira agigenda mugwe batannafuna. Naye nga kye basoose okumanya omwana ono mulongo. Era omulongo ono yeddagala lyokka erigenda okuyimiriza Mugaba okubanga bamukola kye bamumala amaanyi omuyingiza mu keesi. Tugenda maaso gwe kano. Oyagala kugiraano kwonooneka mudaano gyakinnyonnyoka. Laba omugagga agudde. Awo sente we zimenyera awulira ayagala zikoowa. Ennyuma ye keerabise naye awedde. Awo baakiraba. Mukulu mbadde nsaba nzireko eka nnyo ku lwendo lw'amazzi. Oli musiru bino byawedde. Si mmwe mwamwetikka. Baali bamanyi batwala maali. Nja kukuba ejjembe mu matu. Kaninde. Sula. Leeta. Musoke muteke wansi. Jajja mukambwe Kasire John Bosco tugenda maaso Mugaba Pattu mu Umuza Joseph. Efirimu y'abasita beerere tulaba bana Uganda. Mukavayo. Gwe vutedde eri tetekeri obufuba buli okubambalire. Ate tomuddamu kuba ye nannyini mayembe alina ag'omunkwawa ne mu nkutu. Omuzannyira kakubba ejjembe ezzibu. Halo. N'asooka aloga essanduuko eno kuba oli bagimuzaamu tagezangako okuvaamu. Musajja mukakambwe muzibu nnyo. Ekesi yeefuniddwa naye nnyiniyo oli nono ne basooka bamunyooka. Amunyooka nnyo buli wamu n'amunyooka. Amunyooka. Tugenda maaso nagayerwa ni yatuleese efirimu gye tulaba yino Mugaba Pattu tugirabidde. Oddangayo. Kale chiwede kale musule. Kale kamjiri musulu gende. Omuntu mufu. Tuyira Mugaba. Kwa tamukwata. Tuli mukasera kaziwa. Kale mujire. Mugaba anywezeddwa atya? Mugaba anywezeddwa atya? Yegenda maaso. Tambula. Obugagga. Kale tuddako ku lubanyi eno gye baali bateeka abawala. Kuba bagamba Mugaba we bamala omuzza mu ssanduuka alina okusaddaakirwa abawala basatu. Okakasa nti mu ttaka alaalayo. Efirimu egenda maaso abalaba bano. Rahuma Malayika Namiro. Original names. Nagambye MK Majestic Plaza Level 5. Ne matundiro ga firimu wonna mu ggwanga. Emiz video tusanga mu Kisenyi. Simu 0752119087. Ono baatuleeta wa. Kale bannaye mazima ddala n'olaba. Singa twagenda mu badinka baffe ne tubeereeyo. Baali bamanyi nnyo okwawulirwa mu badinka. Emmindi bw'ogifuuwa ennyo ebirogologo. Kati omukongozi. Awulira. Mukama Katonda. Omanyi emirimu gino egitaliimu masa. Nanyamba n'ensimatu. Wulira. Siriddamu kutunda byange. Bulangano ki? Efirimu egenda maaso. Bannange empulidde bubi agambe taliddamu kutunda byangwe. Bibye. Naye muli bantu bakulu mubikakaawamu. Nze ng'ali atunda byangwe. Kuluno yakuuse wafu. Kaakati. Kumbe kano katandise okuyiiya. Gwe kiki? Njagala agendako manju. Kiki? Omukonyo ogunnuma. Manyira ano. Bw'obanga oli mu kukola ssente ne gukuluma era ng'omugamba. Bw'ate nyala agenda kwetawuluza. Tugenda maaso. Shanita Nabasirye original names firimu y'abasita. Jangu ate ogenda okujjowa nga nkulaba pitaako. Ugeza n'okujjowa n'Islam okujjowa nga gujja tugende bugutajja omukujjo ujja kungwako. Tugenda maaso. Ndeka naawe. Ate nja kulope wafande birabo.
Nawe. Yes. The Tonskas Kanyachoka, you don't know how to handle women. Ani agamba ndi babakwatanga lyemvu. Kakadi waliwo yasimatuse ngumi za mugaba. Wowe. Yasimatuse ngumi za mugaba. Wowe. Eno ye part 2 eya filimu eno naga filimu ya El Siraji Musa bate. Okuva mu El Siraji Films. Tugenda maaso 2010 guno teri kuzikiza wetu tuseme filimu za feza bana Uganda. Nenga twagaye buli muntu osolo kwetu sake kina Uganda. Na yetogeza ko kuba mu kopi ziri kama teka agazifuga. Wabula gendo osubule obogula watufu. Filimu etali ko bandlole kwatisa ate mune ebinne bigwa bubi. Tugenda maaso ekyo kyo kivudde mu bekikwatako. Kakati abaana bano basaze bagende banonye enva za jjajjabwe. Kuba bagenze ne bakizuula. Jjajjabwe ku bomu leero ayinza okuliibwa singa tebamutwalira nnyama. Oli mukazi muzibu. Ono asomeddwa musajja wattu. Yerutako Metoni Kayanja original names. Efilimu egenda maaso. Efilimu egenda maaso. Yanguwa. Simanye. Ate byabasezi bayiga nnyo nga tebali mu ngatto. Mutu akoze atya. Ulira omubiri gwonna gonsiiwa ndudde okulya ku kiwoowolo ky'omuntu. Alo. Kiki gwe kaba mpola. Kombe. Ono musajja atuwuno. Ebintu si birungi okutwaliza awamu. Yeah. Mama. Yawonye kufa. Yagudde mu mbiza mugaba. Yagudde mu mbiza mugaba. Bano babano. Zikati ni waba mulamu nja mutwala bamulye kubakati. Bintu bino simanyi kumanya omukazi agayete baddaka jjajjabwe yabagambye okuddeeka nga tebafunyeeyo mulambo. Afazali ku bo balyako ono wuuno. Ono egenda maaso. Embeera yeeyo. Basi kade yatutolyo kola susu. Kyoka nawe kikyomala gansindika. Owai wama bakuzaala kawolo. Obibuuzani. Twali nawe kale oba oliwe kakirambulira gwe nvaako gwe. Dawali okojowe. Nawe kyoka bangamba omanye magamagono ntwalake magamaganze kyagala. Ate gwe negendereza. Naye ndienda kobera kiki. Naye mbadde enkoba bwanjawulo oti toyidi njawulo. Njawulo kiki. Atwa eri. Aye Katonda ayide okutulaba. Naye nze mbadde ngamba. Owulira bw'osajja kudde ate kusajja kula. Asajja kudde. Kyokka owulira osajja kudde. Firimu. Agenda owulira kumba asajja kudde. Omuwala kye yakola. Ono abadde amanyi omuwala amuteeka mu mbeera kumbe bamujja mu mbeera yamunyiga. Wowe maama. Omuwala n'afuna ejjinja. Omuwala eyo ono yasigala asambagala. Saagala kummanyiira. Stupid. Olabye ensi oddangayo nga amujjako bisumuluzo. Bannange basajja bannange nange abantu awo mbadde njagalawo nnyo naye mugire mukendeeze ku ŋŋendawo yaawo. Oyinza ofunira mukazi ayinza okugamba gira tulabe naye ng'ate ayagala kuleetera kizibu. Egenda maaso
kali kumba omukongozi mu lugendo okujja mulala mwenga temuwera bali bagenze kojoba luddawa bajja kojoba mu bombo lyange saagala ebyo kumbuli yatolosedda efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso wewe mama bana mwe mweyisa bubi kale ono genda okuwulira oli gyali akuba miranga n'abasirye Shanita oligino nemuzi n'abasirye Shanita efirimu egenda maaso kumba omukongozi wuno akomyewo akizudde mune bamubomodde omutwe gundi mwe mweyitaki bano ade babalese mu lubanyi era kye yakola omwana ne yeesonseka munda ekyo tekibawonya ekyo tekibawonya ekyo tekibawonya abayingira akayumba bamusimula luggi bamusimula luggi bamusimula luggi nagweri n'alambaala kano ne kamwongera namu ne kamwongera namu ne batangi ekyo kyemusazeewo okukola ekyo kyemusazeewo okukola kaakati njagala ndaba omukuomu tuddako ewa jjajja kiveewo mwanguwe bano ga baleeta sanduuke kumbo abawala badduse abawala babadde balina okukola ki okulabika ni babasaddaaka kali batolose gye babalese ku lubanyi bagenze efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kano kaakano kabadde kekwezi era kekwezi owe mama owe mame amunoonya tusi mwangu bamutya olugi ne mugenda tugenda maaso kisitu sitanule oligino nemuzi tumujukira mu firimu nga Njabala aluguddeko buli omu obedde awera nkolokoto envira nosiddamu byakwetunda bannaye omulimu ogwo mulungi kwagukola naye mubi nnyo nga gyawonye kati muwonye omulamu tawoneka naye emponye sajja bana emponye sajja ligenze bannange libadde liyinza n'okuntabukira asanyuka aliwonye kumbe sajja liri lyetoolodde esajja lyetooloola bannange esajja nga lyetooloola munnange omuwala abadde amanyi yeekwese ne bamugwa mu malookooli ne mubba olugi ne mudduka saagala n'atandika kano akatugiddewo lwaki babatuga kuba bayinza oyafe bambi amutuze naye raba kye batuze ayo olituga olitugiramu nemboona omusaidi omusa kadi kumbe jjajja avuddemu ekitundu ekirala oli jjajja muzibu tuteekewa jjajja kumbe avuddemu jjajja omulala kati oli jjajja alimu bajjajja shaapu ne jjajja yungwe kati yungwe yasigadde takyayogera ali awo kumbe jjajja shaapu agenze bano bali mu kusomba tebamanyi ono akooye wowe mama jjajja shaapu agenze kumbe jjajja shaapu alina kyalabye wuuyo wuuno atambulira mu mbuyaga atambula nga mbuyaga jjajja shaapu atambula nga mbuyaga atambula nga mbuyaga abantu batolose yungwe yaliwo atunula butunuzi jjajja tukole tutya bano bagenze amepilipisa kwa nini yeye umepilipisa kama una pilipisa wacha mimi naona kwa nini yeye anapilipisa duko ogenda jaja in action aine mboko ye oduka wai la mboko ono yagenze ta yakanyuga mugo omulogo oli omusajja mulogo musajja muzibu ono wuno yagenze domuwala abagenda omuggo waawe yamukuba omuggo
yamukuba omuggo bamukubye omuggo onzanyisa ne gukomawo alaka nakumbawo kakati bonna nga bebadduse bonna nga bebadduse gwekino egenda maaso olagawa efirimu egenda maaso teekaawo ogenda wano ono yamunyiga kibooko mukima nga mukambwe lino musungu ovu muzibu kati ku mulogo nayinza okuba kibooko naye teziba zokka teziba just kibooko zanyisa wano ani asigadde bonna basatu abawala saagala ebyo jajja mukambwe muzibu n'ayitawo aba agenda laba ekingiringiri oli wano wenna otunulanga ekinga zamba mbagamba mugende mugire musajja muli muzannyo saddaaka zidduka budusi ulira mpi toyinza sigalamu magezi atandise otunulanga sejjembe alinga akubiddwa endeku egenda maaso efirimu egenda maaso byalugaba po mwanje Steven mugaba nayingirawo obedda bebuuza gyali wuno yerese kumbe watuukiridde jajja yungwe yaliwo wanje egenda maaso kakatudde ku bano akagwa kanfumise bano banoonya nva zikyabuze naye tulengedde waliwo yagudde erudda ye Lubaga ne Lwera akulembedde ye Lubaga saza Ddamba alidde bafu bamuluka gwolaba oyo efirimu egenda maaso sooka olindeko onzita ogenda okwetegereza ne bagwa ku nva endala wuuli nti tugende tuleeta jjajja nti luli twagenze okuleeta jjajja twasanze enva zigenze oli yali mutamiivu wasanga omutamiivu awese kaakati tunuulira jangu mama laba omusozi bw'oba olina ewammwe neibawo nga atera okuzina amazina ago weegendereze bwandika era ng'oli musepiki baasi ono omukulu Lubaga alidde abafu bamuluka nyangwira leero nesoose temukwata kabuyi wange laba eddugo abasezi baba gwe yangu wange ozitowa amasavu ozitowa gwe kampulira ekirozo ebiwowoolo firimu yino laba omulogo ne basitula situka mangu jajja bw'ali emmere tebulako nva olwaliro nja kulya omwana w'omuntu kumbe bafunye omunyama ne basooka banyweza omunyama bagukanyuga omunyama tetwagala leero kwekwasa ekyo kiwedde tugende bagukanyuzeewa omunyama gwatuukira eno baasi yawagirirawo ebiso n'awagalirawo ebiso ezo nva zennyini teri kubuuza avulula ono wuuno bamukanyuze zanyisa gwe abasezi naleeta sepiki nga tuliruddewa bulanga nalo envo zirabye ezatuuse omusezi teyemenya akanyuga bukanyuzi bintu bino jajja olaba kati jajja leero ebiwawolo bituwe twala eringa jajja ebiwawolo byange jajja
nze atalina mannyo nze ndi ebiwobolo. Nedda jjajja naawe leero lya ku nnyama y'omugongo uli bwekaluba. Nedda jjajja, nedda jjajja, ennyama eno gye tugijja wala leero tuleese na muntu asamba. Giramule genda oleete ekisula, gwe sooka oleete akabazzi guno omutwe mugusula mugukalakasi male noleeta endagala. Kumbona gwe baagala okukalakata alimu akalaba wangi ndi kiki baki kiki ekiki gwe basi natema egenda maaso. Nagambye kampuni yakoze filimu eno gye bayita Elslage Films. Tugenda maaso. Rainbow Corporation 256. Bano kumbe jjajja agenda okudda. Bali mu kutuga Yungwe. Ontuga. Kumbe shapu akomyewo oli mutuga. Obedda bali babiri. Ono nayingira oli kati shapu wayingira Yungwe gubula asala. Sagala kumanyira oli mukuntuga ontuga totawana toza kumanya najja jemberia yakanda kanka muka yakanda kanka kulina gwe ebyo byoliko osaaga umanyira gwe kale madosa ndukuyenga bukyali mudukeko sokolinde sanduku mjambo mulete sanduke sanduke bamunywezeza mugaba munywezeza nagaino yebulanga tuli iganga gye tugirabidde tegereza gweta tugende maaso ne filimu ate nga mwena nabagambye abalina ebitone ebyokuzanya filimu industry yeekulira ddala. Yabaye namba z'essimu okuba ku 075-211-987 ne tubalagirira abasingaho ku badirekita ba filimu ebibiina Uganda bino ne bamunyweza. Kati mulete mubikeko ne bamubikka basi akyakankabuka bamutadde muli ekibadde ekizibu kyakumuzza mu sanduuke naye kali kaze mu sanduuke ekyo kikiwedde. Vayo gwe mulere bano bazirise dda abawala saagala ebyo gwe saagala gwe yererege ngalera gwe laba banyige jembe jajja mulogo akologa mbuli ango kati abadde akankabuka manyira go manyije nejo mayembe zanyago yenna jembe lyange gwe sidi wala wano jaja kiwedde kitofunyo ono omulongo kati mumutunuzo omutwe mutaka kubanga abadde atambulira mu bire bwe ono okumanya nsumbuye nyagala musimba nga omutwe gutunudde wansi mbagala mutunuza wansi upside down amanyina oluzungu temwasoma mwagala kungamba mwasemba mu kibiina muli basiru njagala muyisa mutaka ajja kakasani siri mwangu egenda maaso egenda maaso basi efirimu egenda maaso ne bamusimba yawedde dda mumuveeko ono mulina makuba emiggo bano mutitibana butitibanye nagambye abaagala okuba ba agenti n'okulai kandi musuubulamu oluseero okuba ku simu namba 071-10-10-55 oba 075-211-987 kati saagala kumanyira ngenda kukuyingiza ettaka nga tewala nyambyeko ani gosiruwalirako tukunoonya wano olemye n'enkuba tekyatonya kulwokuba oli ku kyalo obeya ssebo gwe ja kumpulira saagala kumanyira leero ebyo bwe bikoma yali yamulunga eddagala nga musambwa gunoonya ssente kasita gwataama gwe yasooka mukola ki muyinamira kankuyinamire
nalyoka amusindika eddogo namusindika eddogo. Alo oddangayo wano si wammwe genda kawalala beno tuli bakambwe stupid kenkome nawo bannange. Kiki ekipasuse oli teyamanya gwazise teyalaalayo naye nga kibadde kitundu kyakubiri nagaizi genda mu MK Majestic Plaza Emmys Video SD 18 Segawa City kwe tuli mu Kisenyi. Mwena abagira bina Uganda tubagala nnyo era mwebale nnyo bakasoba bafa abazze kulwama na mulenzi ono Roni mwebale kuwagira tubagala nnyo mwena abantu b'e Bulanga. Mukama abankuumire takuumira ssente.